nze nno okubanga mbalaga ku updates nga bwe ziri e Kololo. Twabaddewo kuva yesterday ku ground kwetuli era nga tugenda kuba tukuwa buli kyosinga okwagala, buli kyo tolina kyogenda kusuba mukwano gwange. Ndowooza olaba obudde bwabadde bwa kiro nga stage etandise okubanga ezimbibwa. MTF yonna yatuuse dda bannange. Mulina bye mutalaba. So wetuli okubanga tubawa updates zonna. Eno stage obanji werinnya ki, amataala obanga werinnya ki, system obanji werinnya ki, kwegamba nze simanyi na kumanya wabula byonna byolaba Mukama Katonda agabudde. Bwe wenna ali eyo nga tolina plot, ate plot yokeyo olwaleero weewano, tewali walala mukwano gwange, tewali walala weetaaga kubeera nga ogenda. Tolina kusuubwa lunaku luno mukwano kuba lubeerayo mulundi gumu mu mwaka, so tolina kuyingirira mwaka mu bintu bitasaana. Nabagambye dda temulina kuyingirira mwaka mu bintu bitasaana. Gweraba amataala kati wano eno sitaani agenda kuyitawa mazima ddala. Tolina kuyingirira mwaka mu bintu bitasaana. Mukama waffe agabudde, Mukama waffe omulungi Kristo Yesu agabudde. Mujje tuyingira omwaka, mujje tusanyuke, mujje twebaze Katonda okutumazaako omwaka, mujje omwaka gubadde muwanvu, ebizibu nga bingi bye tulabye mu mwaka guno bannange, bye tulina okwebaliza Katonda bye bingi. So mbakowola baddiya bange, baddiya resti, mwenna abali mu nsi zayo mwenna tugenda kuba tubibatuusaako. Banaye temweralikirira mugule data ate ennaku zino wifi yabigonza. Mubeereewo, mubeere nga mulaba buli kimu lwakuba tetujja kugenda live. Naye tugenda kuba tubawa updates zonna ezigenda okubanga zigenda mu maaso wano e Kololo Independence Ground. Anti-Pastor Tom Mugera bw'atyo bw'avuddeyo okubanga atuyingiza omwaka ng'era Mukama waffe Kristo Yesu yakirimu makati erezo zonna updates abantu no batandisa okujja. Eno video ya saawa zino obutebe bubwo bukyalinawo space, so kwatanajja mukwano gwange gwasubwa kubanga buli kimu kiri mu nteekateeka. Stage togirabye, abantu tobalabye nga batudde, kiki ekirala kyewetaaga? Jangu sigwagenda osookawo, bantu batuuse dda ogenda nakusuba. Lwabwe bagamba parking ntono era Pastor Tom yavayo nabagamba wekiba kisoboka bakudropping emmotoka eddeyo, wekiba tekisoboka at least motoka jirekeyo mukwano. Ekyo pastor waffe yakitugamba dda wekiba kisoboka bakudropping emotoka eddeyo, wekiba tekisoboka motoka jirekeyo koyisawo ka boda kubanga ekifo kigenda kuba kijjuvu, togenda kufuna ogenda kuleka motoka. So munzikirize mbasibule naye nga byebyo biri e Kololo gweka gwa Abulayo buli kimu kirabye. Katonda akuwa omukisa mukwano.